Abantu abasinga balowooza nti ennaku enkulu kuba kulya, kunywa na kucyakalya mu biduula olwo ne beerabira amakulu agali mu nnaku ezo. Bano balabuddwa bino okubikomya kuba bebimu ku nsonga lwaki Yesu yafa ku musaalaba. Amaanyi ag'okuzuukira tegakuzuukiza nga gakutwala mu bidongo, tegakuzuukiza nga gakutwala mu bbaala. Naye tukkiriza nti buli akkiriza mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, waliwo ekkanisa ekuli okumpi etegesa akawungeezi. Bayina omizannyo, bayina okuyimba, wane waffe tulina okusinza okw'akawungeezi. Obubaka buno buvudde wa musumba Auyo Moses asumba ekkanisa eya Shekina Worship Center Ministries esangibwa e Nansana Kyebando bw'abadde akulembeddemu okusinza okw'amazuukira mwe bayimbidde ennyimba omubadde obubaka obw'amazuukira. Omusumba Auyo Moses agamba nti ebyawandiikibwa biraga nti okuzuukira kwa Yesu kye kintu ekyasinze okuswaza Sitaani ne be yakozesa okumukomerera nga n'olwekyo kikulu nnyo okujaguza n'okugatwala ng'ekyomuwendo. Ekyawandiikibwa kivudde mu Matayo essula 28 lunyiriro olusooka ekyogera ku kufa kwa Kristo n'okuzuukira kwe, ng'omusumba Auyo asinzidde wano n'asaba abakkiriza okwefumiitiriza ennyo ku lunaku luno olw'amazuukira. Mu katundu ak'abaana bange, mu katundu ak'ebyenfuna byange, kubanga waliwo Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero.